Juni anti ambubira muge egro mwabadde mwenna ne kati muri mwenna kati kati embeera mutaddewo mbeera ki embeera simbi tukola buntu nga bulijjo ndowooza mubira byembagamba byebyo mpozibawo yani mami Rebecca anti mwerabira mama nyo kyali wa Don Chris so sorry waliwo omuntu gwe bakuwayiriza nga tayinza kutta wabula omwami wange aba alina bwezintondo Don Chris aba naye yakukoowa dda naye emmotoka gye yaggulira bagamba teva mu garage eriwa emmotoka gye yaggulira babulwako giteeka ku break down mpaka Lungujja ni motoka yange namama motoka yennamu it's a Harrier mvuga Harrier kawo ovuga ordinary naye mukwano nenda not ordinary naye just mukuba reverse wotegerera takuba reverse naye nga tukedde olunaku olwaleero mawulire ga nnaku nnyo Weasel Manizo atomereddwa nga amutomedde si mulala mukyala we Sandra Teta ebintu bino bibaddewo I think bingi nnyo abasingadde bagamba kwesasuza abasingadde bagamba amuno bamukwatidde mbwezi namukasa lwaki abakazi mwenda nnyo era omusajja bwatu mutuleetera obwenzi era omukazi watuukira okwenda mwe muba mutuleetedde obwenzi naye ekya Weasel bagamba mbu omukyala amusanze n'omukazi mbu nako okwegobagana n'abantu mbu omukyala amusanze n'omukazi kati omukazi abadde ayagala genda ate ono ng'amugamba nga yeetonda kati alabika bineno bye bakola ebya firimu amugamba move away aganye moving away ne bakola bino ebya firimu n'amukoona n'amutomera amagulu ne kati amagulu tekuli kati Johnny story ne kusanzeewa era gwe namukwano kwa Weasel anti munafe Weasel Manizo bamutomedde abadde mukyala we ate gwe yali adduka okuva ewa Juliet zawe dajja asange mukazi we bagenda mubba so kigambibwa nti amukwatidde mu bwenzi allegedly bwe kigambibwa mbu tetunafuna kituufu kivaayo naye bazenga bafuna ebizibu era waliwo we bayombako ne balwana sigumu sebiri sesatu abantu tetuva ne tuwa endowooza zaffe bawukane bannange obufumbo babuganye tolekana na muntu sikomera mwawukane ne bagaana tulabyeko abantu bangi abesse abantu ne betta so ne tugamba Weasel ne mukyala we Sandra bawukane balwana ne baddawo kati ensi yali yabaleka manyi waliwo marriages otuuka nga muwadde advice ate namwe mwine ebizibu byammwe musammwe mugaa nti namukasa katukuleke n'eddenzi lyo naawe tusigaze eki kwate tuliyo nga mwefuna today abantu bali mu marriage olw'okuba nti omukyala yacontributinga ku nnyumba gye bazimba kati gwe ng'olowooza laavu yebalwanya kumbe property nebado twali tubalina byabugagga balinayo emmotoka eri emmotoka enkadde vaneekubye emmotoka balinayo akenge akenge ke kabagatte nnyo bonna munaye banyumira ebbidde nsonga za cupa era ebimu byolaba mu bufumbo obwo kintu kimu kyokka singa bakijjawo bidde ekyogamba ecupa singa eva mu teri atomera muntu nga mulamu ate ne gwe batomera junior mukwano osobola otomera omuntu ng'oli mulamu obusungu n'ogamba omusajja njagala genda n'alemezaamu osobola omukona ng'okoseza obusungu awo tuba tujja kujjako kye tuyita mental health tukebera obwongo obutegeera bulungi kubanga byoyogera tebiri nno twe normal person ffenna tunyiiga namukasa mulimu abantu balina obusungu bakayita kasunguyira n'okola ekintu and then no regret buli muntu mulalu naye we just choose to ignore levels obulalu bwaffe ezaawukana no otuuka n'ogamba kati kino nkikola enfunemu ki namukasa abantu abasinga obusungu ate be basinga obusirise n'okusonyiwa akusonyiwa ogusooka n'akusonyiwa n'olowooza nti musiru naye bwakola ekintu ate weewuunya kati obwo si busungu tosobola kuga bayomba ogusooka busungu bayomba ogwokuli omwana baali bamukubyeko n'agenda ne ku poliisi naye Sandra Teta babadde Weasel yamufuula kagomba ka lubendera ayina we yamukuba n'abanga kapingu naye beekuba naye akuba bunono akuba era waliwo baganda be bajja naye bamukuba olw'okkuba ono mama w'omuvubuka n'agamba amukubye empola bw'atabuka si bwate bwakuba
naye ensonga y'ekyupa eno njala tugitunuulire nnyo kubanga ekifo we bagambe bamutomeredde kumpi n'ebbaala ya Munyonyo kitegeeza muno rakasi yonna eno evudde mu bbaala okufuluma wabweru era kuba accident ebaddewo sawa 9 gwa kiro tebabadde waka kigambibwa mbu Sandra bamubagulizaako nti omusajja alina ensolo mu bbaala owoono omusudani yamuwa emmotoka eya white simanyi oba mubagulizaako n'aleka abaana agamba omusajja tannadda nasuzenze kamasuuka kamulumbe bwamulumbye ne beegwako madamu n'agenda kambuuze olowooza amusanze ali mu kikolwa amusanze batudde abasanze beekutteko omanyi abantu nga omusajja alina emaali y'endala okimanyi abantu abeyagala tebabula sitting position webatula naye bagamba nti ne Sandula naye si mwangu era Weasel okuba omulanga adde amusange yaleka naye yali afunye olugamba tiwaliwo amubagulizaako naye obufumbo bwe butuuka nga mwenna mubaliga lwaki temubuvaamu waliwo abatuuka ne mu acceptinga nti kambere n'omwezi ffenna tuli benzi ate kakubula enna Mukasa obufumbo bwe butyo buwangaala obufumbo bwa pretense omuntu wabeeranga Jesus I love you ebintu byonna bitambulira ku love book man at times tebikola kati Weasel noono balabika kati ani asobola okwagala Weasel ku mbeera ze abawala nga bagala baserebwe Kampala wane ani asobola okwagala Sandra Teta ku mbeera ze Sandra naye mukazi mulungi buli omu asobola obwa serebu bulala n'empisa kirala omuntu ayinza okuba serebu naye nga empisa takola ki kati gwe Namukasa bayinza okuba bakuwangula amannyo kubanga oli ku serebu nze onkuba olunaku lumu sidda ze tebankuba ate olaba relationship n'obufumbo bulimu violence osobola okufa kati tulabe gundi ya Weasel tuze tugamba Sandra vaayo bannanga obuntu ne kano kavuddeko oba temukukyajinga Namukasa ani andoga walisembereza nnyo Namukasa kazeeko akako kazeeko ani andoga Namukasa abuvaako we buzi kazeeko tunagatta oba mwaguze gundi ya bwagundi bwawa kisekka buvaako we buddako Namukasa ani atulogwa wateeke museje Namukasa okuva twakusembeza ku channel eno ebintu byaffe byo bigiraagira kyandoga bangaye bali Masaka we ddagala bali mukula semindi ya mitwejo bagala muri Kevin ono bwamaranga awamu ngawerezo ow'ekyengera wali ku round amanya ebusega ku round about naye ng'obufumbo buli mu violence bubi twagamba Sandra Weasel ali kutta ate kiri vice versa musajja wattu ali mu ICU ensambya no nga muli ku Weasel ne Amiri ali mu ICU oyo byalaavu tuli kuwabulamu Weasel ebigere kati balayika babisibye ebigulu ebintu ebyeru anaddamu performinga omwana akomentize n'agamba ati alayika ayagala genda checkinga ku muganda we va ku basiru ba internet naawe kati osobola otya okwogera ekintu ekyo abaana ba internet basiru kuba omuntu bw'ofulumya statement eyo ng'omuntu mulwadde oba musiru nze nkubuulira wuli bakugambye ali mu ICU manyi ICU intensive care unit abamemba oggulu bagenda nakutemako ayinza obutaddamu kutambula it's very serious ekintu kiri serious yamenyese ebigere atageza omutomeranga naye ng'abaana bawala abali eyo obufumbo nga bukulemeredde buveemu anti bagenza omutomera mami zawedde yazzeeyo kati abiyingiriramu olaba yatwala muganda toyogera mukazi oyo kale katugende ku press conference ya Shiba tugenda kuba tujja tubawe recap ebibaddeyo press conference tusuubira abayimbi bangi nnyo tusuubira ebintu bingi nnyo okugeya kwakubeera ki Namukasa wamma gwali kweno channel wekuumireko kubanga tugenda kuba tukuleetera press conference ya Shiba review tugenda kukubulya ani ayambadde obubi ani ayogedde obubi naye abasinze okunyuma yeffe for now ababiri kabulukeko mwana wange yangambye yambala akagoye nga kali babari class nnyo blue colors nawe yagala blue it's a sign of peace kanve mu interview eno we bituuse Namukasa ejjo wange nambwe ayo nagezaako okunkwanira mu kisenge nabadde naababwe nti nga nambwe ayaningiza naye tagenda kubba nnyumba yange muganda waliwo yankubirako essimu nga naaba nenga munyenyeza
katudde ali ku kitanda Amiri bamusibula leero dictator dictator Amiri Piriton yeba nawe waliwo kana akayimba onomimbi kayimba bamututte dda azawi bamututte dda kyokano amapya agaliwo mukubiddeko ku makya bambi essimu ye yagitadde ku reception yaki ya mmere takyakwata masimu omufunira ku WhatsApp kale katukomewo